mu sitting room mwademu abasajja bangi bwe mbanga nsobola okugeraageranya muwendo saa kugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasannyalaze akutte ekijegere akutte magalo kati bwe nakoze bwenti essaati n'ebika amapeesa bwe yasse bwati essaati n'ebika amapeesa nentambula nga ndi bwerere nenzira mu corridor ya sitting room bali abadde awo nenda abaka video kano ensonga gyonnyonnyodde ya fear factor ntuufu nti kati bantu bangi nnyo bagenda bagamba mmwe omusajja atabuse olaba akikola oli amanyi n'ensi yonna ng'emumanyi what about you gwabeera ku mudaala agwo ng'osiika chapati fear factor mweri n'ekirala kudit binti ka video kano wadde bakataddeyo leero netulaba nti nno bakateereddeyo bannansi bakateereddeyo Bobi Wine ng'omuntu to break him psychologically kuba Babi fe tumwagala ng'omuntu nga Munnayuganda ng'omuntu but Bobi Wine watunuuliramu Babi oba ne family ya Babi wetunuuliramu Babi just take out Babi, put there your mother or put there your wife. Ngulabanga akulolinga ku ttaka bwatyo kikumenya psychologically kisoboka okubanga Bobi Wine bamunoonyeza n'abula ne bagamba kati we have to weaken him mentally. I do agree with you. Nzikiriziganya naawe. Naye era ne kino kya mirundi ebiri. Omuntu osobola okubanga gwe oyina plan gy'osobola okukola omuntu omutuuse ku kyoyagala. Kwa mu filimu byaba banda tulabanye bawambye abaana bo wejeyo biki bagezaako kukola ko nti Babi fetu mulinda kati wandyejeyo nga tukunoonyeza otubuze kati ka video kano kakulage kije tusobola okukola ayagala okumenya omuntu oba ina script yo kwotambulira naye ne gwe ayagala okumenya ayina ye gye setting edda kubanga yayingira mu kyamanyi. Let me give you an example. Robert Kyagulanyi Ssentamu bino yabimanya singa teyabimanya tewaludde ebigambo bya Babi byayogera mu public bwe manga nze nsobola okujja etokola ki ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Let me tell you, if you don't resolve this Bobi Wine issue, we are living in Kampala. What is the issue? We are living in Kampala. What is the Bobi Wine issue? No, he cannot be on the run. He should be assisted. They should send people. Semuju, we can trace where this man is. This Rubongoya, whoever. I know Semuju, it is not comforting. There should be negotiations. Because we are in Kampala city. This city, if it explodes, you are in the land of Baganda, and they have voted against the government. If you are joking with this, then we are on a time bomb, we are on a sleeping volcano. So the eminent persons, the religious leaders, the pastors, you have to reach out to the president. And we have a national dialogue. This is even where we can start having discussions of government of national unity. So should Bobby's disappearance be an issue to put the country on the edge? Because the state says... Supposing you wake up tomorrow and find his body... He disappeared at his own volition and they're not pursuing him. Let me tell you, that is a wrong statement. The state should look for Bobi Wine now. Because if you wake up tomorrow and find him dead on the shores of Lake Victoria, assuming some terrorists get him, Al-Shabaab gets Bobi Wine, and they execute him, and his body is dropped in the street of Kampala, this city will burn. So it should be in the interest of the state actually to look for Bobi Wine and give him protection because he's vulnerable. He could be on a border now. He could be on a who. Mpulidde oli host wa show ng'agamba should Bobi Wine's disappearance should be a concern. A concern to Uganda. Ne ngamba naye olumu abantu ndoza twambala galubini nga tetulaba. Odongo tokyannyonnyola kankifulumye Uganda. When the Arab Spring was starting, yali muvubuka eyasoma n'amala n'akola omulimu gwe n'ateeka akasitolo ke akakiyosike ku kibuga tawuni council nejja nekajjawo omuvubuka n'anyiiga nnyo neyeeyokya poliisi y'ensi it is Tunisia something like that n'emudulira negamba
ono ng'obusungu alina bungi bw'abanga oyo omuvubuka yali ku kiyosiki yasobola okwokya Arab Spring what makes the presenter think Bobi Wine oba odongoto kyanyonyola Bobi Wine can wake up dead like we can wake up and find him dead and things stars normal exactly wacha abalowooza watyo kitegedde kati ono is right exactly 100% ali right kubanga babaddewo bagoberedde ebyobufuzi ate mugezi wadde lwakuba amagezi gagano gakozesa olumu bakkiriza amagezi gabwe ne bagakweka ne bajja n'amalala ge bambadde so tosobola kubeeyo ng'oli mukulembeze ng'omanyi obuyinza kye butegeeza ng'omanyi omukulembeze ayina numbers za commandinga ng'ate percentage yaazo be bavubuka abayina amaanyi nga mu kujigirizibwa kwonna wasobola omuwa 24 gy'omanyi obulungi nti tesobola kubanga eri 24 w'omuweredde 24 kitegeeza alinga mu 8 ng'omukulonda okwasooka kwokka yafuna ebitundu 3.5 n'obutundutundu bugwamu mu kusooka kitegeeza kati aba nga tannaba kuba ready alina kubanga asukka mu bitundu 6 plus kuba toyinza kugamba nti bamukyaye yakoze eki bwatawadde buyeza osobola babuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze eki abantu okumukyawa bwe twalaba campaign za 2021 ne zino eza 2026 namba zakendeera zeeyongera Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba teweewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Ekifo kino we tuyimiridde wano nno we wabadde omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Bobi Wine agambibwa nti ali ku misinde era nga ndi mu kaseera kano tanaba kudda mu makaage wabula nga ekifo kye tusanze kino kiyitibwa IK Musazi International Medical and Research Center. This foundation stone was laid by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, on 22nd December 2000. Ekifo kino nno lyali ddwaliro kitegeeza nti lyagulwawo wabula nga mukadde kano wetwogerera lifaanana nga bwe lyagala terikyakolerako ddala ngenda kubatwalako ne Bobi Wine we yabadde tetumanyi kiki wabula nga mu kaseera kano tutuukirewo tusanzeewo abakola obulango bwa bizinesi zaabwe tusanzeewo bannabitonde bangi abaza okwekwatawo bifaananyi bizinesi zingi obudde buno zibakolera mu kifo kino kifuuse ekimu ku byobulambuzi mu kifo kino mukadde kano wetwogerera era abantu bangi bali within bali mu kafo kano olwaleero bagenda maaso n'okuba nga bakola content balanga bizinesi zaabwe abaza okukola amazina n'ebintu ebyenjawulo wandirabidde ku kafo we yabadde just how people flocking it ngera abantu bagenda ne ku social media ne bagamba nze wonterako ka mobile money nkuwa location kitegeeza many people want to go there yayogereddewo ka video but people saying wano watukuvu kati nyina n'ekintu ekirala kyendiridinze mu message eyo nero bw'otunuulira nga poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe binoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mu kifo ekyo kyennyini naye nga abannayuganda abaana tebatya nagenda mu kifo ekyo kye basuubira nti kiriko obunkenke we don't care oba poliisi ejja n'etuyoola oba kiki we don't even care for you have to go there because omukulembeze waffe laavu gye tumuyinako yabaddewo okategeddeako kikunyonyola waaki Abamerika ye batta Osama n'omulambo tebaaguziika ne Gaddafi to take away such moments nti abantu bandibadde gamba katugende ku ntaana ya Osama katugende ku ntaana ya Gaddafi katugende ku ntaana ya Saddam like they make sure they erase that history exactly. Not to create a hero kakati kikudde ekiri odongota kyayogedde bano abantu boolaba abatuuse okujjana nga tebalina even fear nti ebitongole bikuumaddembe bisobola okujja ne bigamba mubuzaabuziza obujulizi bwa wano mpozi wamu ebeera crime scene mubuzaabuziza obujulizi bwawa kubanga abagenzeyo abasinga bali educated they know crime scene kyetegeeza ne they don't even care kitegeeza nti olunaku lumu eddoboozi bwekera ligamba nti ekimala kimala tukooye odongoto kyagamba what will happen because all these people are not even scared kumwe kyemugezaako kugamba nti munoonya omukulembeze waabwe. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo
Focus 360 the final channel kwoli between lines kuba tochi mu nsonga nga bulijjo tubeerawo ku bantu updates ezenjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga n'obakolera analysis kwago amawulire agaba gatambula. Tutera okujja mu midweek olumu ne tujja ne ku Saturday naye olwaleero ndoza katugireero because kino tekirinda ate nga kyesisiwaza mu ngeri emu oba endala. Farukali soko obuuze kuba tulaba tutandike. Abalabi ba the final channel Focus 360 tubaniriza komyewo ebana abakulu ababeewo mukunja Safi abenkokonjeru bana abakulu bagamba batukunja abantu tukunja miti abantu muno mwabavaako abantu tubalaba bulabi ne tubaleka Munabuddu ntuse ne mugana wange embozi tuzinyumye bintu bingi bigenda maaso mu ggwanga ne tusaba totemya kubanga ensonga zonna tuzireese twongero zitematima muzitegeere nebyo bimulowooza nti mwabitegedde bulungi bimwawuliddeko ewalala amulio gonna tugaleese mu bujjuvu batumirako yenna gye muwangalira mu ssemazinga ez'enjawulo abantu b'e Boston awo mu America tubatumirako nnyo muganda wange Semwogerere ali awo mu UK Kaliisa mwami muganda wange na sister wange ali awo Iceland Prosi tubagala nnyo aba UK mwami Yahya Kakembo Shina Lubowa n'abalala mwenna abatulaba bannamasaka mbatumirako akenjawulo tukyaliyo mukunja Safi abeekyagwe namasaka olino batumira akenjawulo kuba ndaba district yagala kukyusa bintu nameera alemeddeko but anyway nga tutandika Lugave Habo Cough and Flu Syrup waliwo yabadde ambuuza teddagala eryo storage abagiyita Lugave Habo Cough and Flu Syrup gwalina ekifuba ekitakutuka osiibwa emimiro senyiga tawona ojja kwetaaga Lugave Habo Cough and Flu Syrup kiraakira naffe ab'emmamba tugikozesa kuba tulaba Lugave ekyadambuuza nti wayi abatali ba Lugave tebakwatako linnya naawe owoolugave togamba nti muzirogo kakozese bulungi Lugave Habo and Cough Flu Syrup ejja kuba esobola okuyamba okulelivinga symptoms ezo ez'ekifuba senyiga sinuses naddala ebiseera bino bingi sinuses ezo ku makya ate akola okuva mu baana ab'emyaka 3 paka waggulu ku muntu omukulu endagiriro kweri Lugave Habo Cough and Flu Syrup ate mu Lugave oyo yennyini mulimu era eddagala eddala bayita Lugave Habo Ulcer Syrup kati fenga era noozo omukulu yamala kulaba ng'alusa zintawaanya kulaba nnyo baaba zimanyi okuntawaanya naye wenakanyweddeeko embeera ndabira ddala eri mu nteeko kati gwalina olubuto olidde ekintu n'otumbira gaasi olubuto ne lwepika bloating ne lwepika olina ekikeeto heartburn zibigira abakyala alusas zikutawaanya owulira okufumita mu lubuto ojja kubeera nga ddala mu butuufu okozesa Lugave Habo Ulcer and Flu Syrup. Habo kitegeeza kiri organic kiva mu butonde ate namba z'essimu nzirabako buli kimu kwekiri yakaswa National Drug Authority wali emitala w'amayanja osobola omufuna batunda ebintu by'abana Uganda ne wano mu drug shops clinics pharmacy mwali ku bbeeyi esamusamu obulamu babuterezezza obulamu babuteredde nga tuvudde mu Balugave ne tujja eno ku Nana Habo Mouthwash Nana nga bulijjo gwalina amanyi agaguba ganyenyera ngonywedde ebyokyoba ebinyogoga ova ekiwoowo ekibi mu kamwa katugamba owunya akamwa weetaaga okuyerwa ku mannyogo whitening your teeth weetaaga okubeera nga amannyogo malamu bulungi wadde erinnyo likuluma nga tonagenda wa musawo sooka osenyese kano waliwo we bagamba otonyezaayo amatondo n'osenya bulungi obulumi obujja genda so Nana ekyabadde akikola ebbanga lyonna era ali trusted and proven musange mu drug shops clinics pharmacy ne buli batunda ebintu by'abana Uganda kuba Nana alinnya ennyonyi bwe tujja wano eno ne tubaleetera product eno bagiyita Chocmail Chocmail eno ejja kuyamba gwe alina olusujjasujja waliwo ozukuka ng'owulira lufiva owulira joint pains oyagala kudda mu kikunta you lack just body amaanyi gakuweddemu eno bagiyita Chocmail eno
egenda kuyamba gwa akola long hours banafa bali ku kyeyo mukola long hours ng'oyimiridde joints zikuluma olira olusujja sujja omutwe athletics abagezaako okukajuza okozesa kyokumira eno it's a natural organic immune booster ingredients zonna ziraba ziri nakyo it's a natural immune booster gyosobola okubeera nga okozesa endagiriro kweri tera nnyo bagamba nti eddagala lino eriri habo challenges zyalina baali abasawo abakugu tebannalitunuulira bulungi ng'omuntu afumbawo ekisepiki but lino olifuna nga lirimu science yenna n'endagiriro nga kwegamba liri proven by National Drug Authority lisangibwa mu supermarkets teryonooneka provided ogoberedde endagiriro nga temugula kapa mu kutiya kubanga siru zituziraba siru zituziraba muzitunulire nnyo okay Hajji Asinikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako Hajji Asinikiza nabeera nga asobola okuyamba mu mbeera emu oba endala ng'akalango okawulidde ate n'abalala badde muleke tugamba ntukuba nnyo obulango ekintu ekyo nakyo si kirungi kubanga sebo senga sikuba bulango atuleeta wano mwagala batugenda okukozesa but anyway that aside tukola show ya sawa namba n'ofunako okalango kadakiika emu lwaki oba towagira business ate mulete ne business ate zitubeezaawo ne business zimuzireete okay onako olwaliro Farukaji omutima kumenyese mutima gunnenyise ku tweets ezikedde okufuluma ntera nnyo obutadiscussinga tweets zino senga obadde ongoberera but today kinsuseeko omuduumizi w'amagye ku Twitter ye oba X oba ki ekifaananyi kya Mama Solo Babi Kyagulanyi kifulumye nga kiraga bye yannyonnyola abantu ne babibalaatiramu ne bagamba Bobi Wine oli mu firimu oli mu ki bayogera bingi ne bamuvuma ne bakola buli kimu ne tugamba okay okumanya Mama Solo kye yali annyonnyola oba okulumbibwa okwo ekiro kyakaka Bobi Wine okuvaayo naye n'akola akatambi akalaga nti ddala tali waka kino kyonna kize kibuildingibwa Bobi Wine bamunoonya Bobi Wine tebamunoonya Bobi Wine gyali eka poliisi buli omu bannaddiini bakyadde wa Bobi Wine after bannaddiini kukyala ne tulowooza nti kati bannaddiini engeri gye baagenzeeyo tension is going to do what to go down era twali tusuubira nti oluvannyuma lw'okukyala lwa bannaddiini waliwo impact egenda okubeerawo eri positive okitegeera naye bye twaddako byonna after bannaddiini ate kati byeraliikiriza bweraliikiriza Bobi Wine yazze akola obutambi ng'alaga tali waka Mama Solo naye yakola obutambi Babi yakola obutambi nga nnyonnyola ebyamutuukako mu ddwaliro buli omu n'abiyita byayagala mu mbeera we wandirowoozeza nti ebintu bigenda bikuulinga bibeeranga ebikuulinga ate ne bikumibwa omuliro buto so ekifaananyi kino kyongedde ate okutabula embeera ekisooka between lines kuba tooki mu nsonga ekigendererwa ky'ofulumya ebifaananyi bino kiki kyakukaka Bobi Wine kuvaayo yeeweeyo ekifaananyi kino ekiba kyekifulumye n'ojjukira emboozi Mama Solo gye yanyumya Babi ekulowoozesa nti waliwo ate ebifaananyi ebyo byennyo nga this is the best they can say katukuweeko kano so abaali bagamba nti bakuwamba batya n'otegeera nti no bakulikodinga n'essimu n'okola biki biki omuntu gwe bambi abatategeera ndowooza kati mutegedde Mama Babi yali akola ki ategeera era ekifaananyi bimu byayogera nti atudde wansi kifulumiziddwa so tutandikire awo ku mbeera mu tweets ezimu eziyise emabega Jerome Muhoozi Kene Rugaba yavaayo n'agamba nti ebitongole ebikuuma ddembe naddala ame teyeetabangako mu bikolwa era bo tebayina maanyi na busobozi tebasobola kutulugunya bakyala Twitter wagiraba era n'agamba nti abantu abasaasaanya amawulire agagamba nti ebitongole amagye n'ebirala nti byatulugunyizza mukyala Kyagulanyi Babi Itungo amawulire ge batambuza ga bulimba yali arespondinga ka video ka Babi ke yakolera mu ddwaliro exactly kakati
fe abatunuulira ensonga ne tutandika okubuuza General Muhoozi Kene Rugaba kubanga etteeka ligamba buli muntu ajja kuvunaanibwa ng'omusango okusinziira ku bikolwa bye tebavunaana institution gyavaamu kubanga bagenda okulaba ng'abantu batandise okuzza emisango bangi nga beerimbika mu institution ze bagamba poliisi be bassa omuntu amagye ge gakoze kino ne bagamba etteeka ne balyamendinga ne bagamba omuntu ajja kuvunaanibwanga ye ng'omuntu naye batandika n'obbawa zi name tags kantu ako kajjukira bulungi nti opiyo abantu bakulaba nti opiyo so batuukidde olwaleero ne tutandika okubuuza General Muhoozi lwaki awakanya ebintu gy'ataali abantu ne batandika okubuuza bw'aba awakanya ebintu gy'ataali maybe ye yali mu abo abaaduumira oba yeetuukira kubanga nero if you dismiss ekyogeddwa kitegeeza either wali part of obaaliyo okakasa nti ebikolwa ebyo tebyakolebwa oba gwe kennyini waliwo n'okakasa nti bino bye boogera si bituufu ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kyasooka ne kisigira ekifaananyi bannayuganda nti General Muhoozi Kene Rugaba lwaki adisimisinga babiitungo byayogedde okitegedde byayogedde naye ate nga ye abyogera kakasa nti byamutuukako kitegeeza gwa wakana either you were part of the deployment either gwe wagikola oba waliyo physically kubanga babiitungo ojjukira nga ayogera oba wabriefingibwa because omuntu omukulu if operation ebaawo afuna intelligence report kituufu naye oli bwagamba ffe nga poliisi oba fenga amagye kubanga amagye gali mu mikono gye General Muhoozi Kene Rugaba so bwagamba nti ffe kitegeeza he was part of the deployment eyakola bino n'emmotoka zaalabwako baazitugambako nti eza Muhoozi zaalabikako nga zigenda emagere kati abwe tuvaawo ne tujja ku bino byaddamu n'agamba nti ffe tetukola ki tetutulugunya bakyala kati saawa zino ze twogerako ekifaananyi kifulumiziddwa nga yakifulumizza nga balaga babi abuyaana ava waatudde abuyaana oba agenda mu ntebe Samuweya naye nga waliwo ali ku gun point amutadde ku gun point ekyo ekikolwa kyokka ne bwoba omuto omukubye luyi tewali kutulugunya kusinga okwo okusooka kubanga otadde omuntu under fear intimidation kati olaba tulabula bikifaananyi naye ate video bunavayo kubanga batugamba bamurekodinga buli kimu ekyagenda mu maaso ne ku kiseera babi kyeyatugambira nti bamusika amaki blouse neyolika amabere ne gafuluma bisiga ekifaananyi nti tulaba babi tulaba Samuel wano ng'alinga aliko ne damages bw'oba wetegereza obulungi tekijjaawo kubanga twogera ku mukyala alumbiddwa abasajja abayina emigemera wala abayina amaanyi nge batunyonyola abayina masicula bawanvu bakoma eri tuddayo ne tubuuza mu bino bye twogerako ewa Babi Kyagulanyi baali banoonyeeyo ki okategedde kubanga baali banoonya Bobi Wine anti nakyo tugenda kutuukawo bwe baba banoonya Bobi Wine tulina okwebuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina musango ki jo nabadde ndaba parliament honorable Ssenyonyi ne Balyomusi they exchanging naye nga leader of opposition agamba Bobi Wine munnayuganda ng'omuntu omulala yenna era Uganda weberina omuntu yenna gwevunaana emuwa summons Bobi ali ku level wewa summons okweriportinga ku misango like siye muntu gogamba ogenda kunoonya ng'omubbi w'enkoko aina address akulira kibiina kimanyiddwa government aina representatives gimanyikiddwa like ku level kwali is everywhere you can summon him n'omugamba jangu kati nga ye Ssenyonyi agamba Bobi Wine abayina emisango gye yakola let there be summons officially they will deliver him naye
Minister agamba teri anoonya Bobi Wine. Reality on the ground eraga anoonyezebwa and happenings zirana ziraga anoonyezebwa. Batwale ki ekiri official. Kakati Chris Baryomunsi Minister owa ICT ne n'amawulire. Yabadde agamba nti tebalina kye baagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensi neebuuza gwe mutalina kye mwagaza ewuwe mmakage mukola yoki. Ekyokubiri abaagende wa mukyala we n'okutuuka Babi Itungu bye yayogera kitegeeza General Muhoozi leero byafulumiza bicontradicting ne minister byakola ki byayogera kitegeeza someone who is fooling who. Omukyala omulaba yaziirana ava wansi anoonya wasobola okukola ky'okusinziira wanoonya this some comfort okitegedde anoonya some comfort wali awulira akooyeewo empizins okuba zaamuyiseemu dda n'ebirala. So nero leero bw'olaba CDF ng'abalaata because kyakoze kyakubalaata ali ku mukulembeze. Babi is not just a wife to Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukulembeze bwe tujja ku mukulembeze twogera abantu abayinvadinze ennyumba y'omuntu nga tebatubuulira na nsonga ebaleese wano. N'ebitongole ebirala bya gavumenti byewakana biragane ekikolwa nti bo tebalina kye baagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Owulira amawulire gaabwe gacontradictinga. Poliisi n'amagye poliisi ekugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tebalina kye bamwagaza. Amagye tugalaba nga gayingidde mmakage ne goonoona buli kimu ne bakuba omuntu n'atuuka n'okugenda n'afuuka unconscious n'atuuka n'okugenda ku kitanda. Okategedde kati obuvidiyo omukulu abufulumiza nga balaga omukyala abuyaana ali mu makkati g'abasajja kuba batulaga muntu omu ne Babi atugamba nti baali basukka mwana ng'abalala basigadde ne wabweru. Kino kikulaga nti waliwo komanda ebigenda mu maaso ebiri mu kwogerwawo kola booti kola booti kola booti. Era General Muhoozi agamba nti Babi yatuyambyeko okumanya bbaawe gyali. N'essaawa zino nakati tebannaba kumutu. Ate nga ye Babi atugamba mu ddwaliro yonna gy'oli tokola ki tovaayo. Oba nze nga nze ngenda okujjayo. Bwe mba nga nze nkujjayo tovaayo ssebo. Kakati ebigambo obiwulira there is a lot of contradiction. Era gavumenti oba amagye n'ebitongole bikumaddembe kiki baagala osikowalinga mu matu g'Abannayuganda. Ekyo kye neebuuza wali mu between the lines kyekubuuzizza okutta ebifaananyi bya Babi ne ka video between the lines balaga ki? Because senga nze gavumenti kanawangudde akalulu nandiyagadde nnyo emirembe tension yonna okuggwawo abantu beerabire buli kimu kiggwe tufuge bantu bange. But here we are seeing abantu abagamba bawangudde with a big percentage. But all they do is kwongera kukakasa nti maybe obuwanguzi bwabwe si bwa ddala oba twagala tubawangule. Bayita okumeggana oluma. Bobi Wine n'akantu ke yagamba nti beera n'empisa paka omuntu akuvunaana wanagamba ono muvunaana kuba na mpisa nnyo. Like, be so peaceful until your peacefulness is also considered a problem. Like, Abannayuganda bakkiriza buli kimu kibaddewo. Why continue supplying uno obuntu obwongerayo tensions? Why? We need to move on bana. Nero nga tugenda mu kalulu kano Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba bannansi kubanga twalabako ebitongole ebikuumaddembe tulowooza nti byalebeddewo bikuumaddembe nga bigezaako okusoomooza bannansi. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba keep peace. Ne kaseera ne kaba ng'olaba akasembayo akazibu ennyo ebitongole ebikuumaddembe ne bebikola ki mukkakkane temubasoomooza. Hakukoyogeddeko kati nkattanya mu ngeri eno endala gye yakwogeramu. Yakwogerako kubazikira yali lwaleeba yeeyonge yeekayunga eyo gye babakubatira gasi mu kisaawe Nambozi bwe yavayo n'agamba nti abakubanga yalina amaanyi ga Kyagulanyi yali baddawa wa komandi. Era n'agamba kakasiza Kyagulanyi mukulembeze because one of the attributes of a good leader is tolerance. Obugumiikiriza w'ekika ekya waggulu Kyagulanyi bw'ayina. Era Nambozi y'omu kubakkiriza nti omusajja ono obugumiikiriza bwamusukka. So
biyayogera n'agamba Mwai Museveni twagala mutwala paka mu kalulu okategedde akalulu kano bwe tukazzeemu ne tukagendamu kakunamizza oba kayambudde gavumenti ya Mwami Museveni paka ne kagire kabulerya katiya leero bwe tuba twogera muganda wange Nero nze naawe tusobola ffe tulina abantu abali nga tubamanyi nga ba NRM ffe tubasanga ne batugamba there is a lot of fear tuli mu kutya ne batugamba ffe waliwo ebintu bye tutasuubira nti byali badde bikolebwa tomegga n'oluma njagala kuweereza example wano ekira ekira waliwo meya Julius omujjukira Mutebi yagenda mu PFF NUP nereeta omusajja muyita Haji Kabogoza Noman embiranye badde kwabo neggo omanyi bulungi kira nga bakuba Ssemujju the incumbent sente yali azina na buli kimu kakati yawangudde kubwa meya bw'ekira omusajja bamuyita Alani Balamu tiyabadde na bipande ne boogenda n'obuuza abantu mu kira tebamumanyi owulira ne bakulaga bamulangiridde nga yasembye nkubuulira bino ebintu bamulangiridde wade erinnya olyogedde ndiwulidde omulundi ogusooka Alani Balamu ate nga wawempita buli lunaku otegedde ne bwogenda mu kira ku ground osobola okubuuza abantu Balamu Alani tebamumanyi era abantu bonna basiriikiridde bagamba nekyo kigenda mu maaso mu ggwanga lino gende ne Kawempe oba bamulonze nga bwe balonda Lumunyeko Nyeko nayetawo ng'ayebaza abantu Nyeko yali ku maanyi g'abantu ye gwe twalonze nti yenze omubaka wammwe Nyeko yali ku maanyi g'abantu yali alipresentinga pate eri ku maanyi g'abantu wano Kawempe waliwo omusajja yazirise n'okuzirika wa NUP balangiridde wakola wa NRM mu constituency oba giyita Kawempe oba North kati LC3 chairman manyi Kawempe yamenye record nti akalulu ka kunoonya meya w'e Kawempe kabaliddwa aka constituency kabaliddwa ennaku nnyingi okusinga ka president akeggwanga eddamba kali imagine when they are returning officers nga babatwala with security nga bambakoye ne bagamba obuvujenoza tubukoze eki tubukoye lwaki mutu commandinga ngolaba abantu babagamba mulangirire ku gun point so ebyabadde waffe Mosh Kibuka Mosh Mr Mosh Kibuka Moses owaffe kimanya kabonera PA wa Senyonyi yabadde simu kimanya kabonera meya balangiride wa NRM akutte ekyokusatu kumanyi nebirale bitunde birabe tubadde mbabaka mukono balangiridde Ssenyonga ku saa 8 ku 12 ng'obudde buziba ne balangirira omulala kyekikyo aga tulino yingira akalulu kyekikyo gamba okulabisa abaani abambudde kakati bw'omala obbambula kyekiddawo nti the population yeno kubanga Robert Kyagulanyi yagamba mukanoonye mukalonde mukakuume bwe bakabba mukalwanirire kabanje kati ekyali kiddako the state yali esuubira after okalangirira in favor omuntu abantu gwe batalonze gwe basuubira nti balonze abantu bagenda kukola rights bagenda kwekalakaasa bakabanje the silent gy'owulira mu ggwanga the silence is so loud okitegedde nti nabo bagiwulira because omuntu omukuba ekikonde n'avaamu amannyo nga wayinawo baganda be nga 8 nazinga mikono ne baganda be ne bakutunuulira edda nga otawaanya akakadde katugamba oba oli mwana afujjo nnyo n'otawaanya omukadde oba nobba omuyembe gwe n'akutunuulira ati n'odduka nga oyinza okwetwala oguzzeeyo okitegedde agenda kundoga ati gavumenti etyo giroga kakati bw'omala okukuba omuntu eŋŋuumi n'omugyamu amannyo naye nga wano waliwo n'abasobola okukulumba abooluganda be ogamba oba bananteega mu kkubo ne bantemako engalo oba mutwe oba bagenda ku ndoga okitegedde oba banabako we bankwatira kakati this is what is happening mu ggwanga lino abalina obuyinza abalina n'emmundu balina ne ssente baguze bannabyabufuzi balangiridde be baagala emitima gyabwe gikyali bwe giti tegikakasa oba ddala abantu babakkiriza oba obuwanguzi babukola ki oba obuyinza babukola ki because batya
Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze bazze bagamba the power belongs to the people. Waliwo kye bagamba nti okakasa bakira batya mu luzungu okakasa omantu okukakasa nti gw'olina obuyinza nkyerabidde statement eyo njagijjukira naye abantu okukkiririzaamu ne bagamba ssebo tukkiriza gw'olina obuyinza ekyo gavumenti ya Museveni tennakiwulira nti abantu bakkiriza bagiwadde mandate yebe bakulembera mu mutima gye bawulira nti obuyinza buno obuwanguzi buno tubufunye ne tubufunye tutya. So there is that fear eri mu batambulirako kyova olaba tubuuza leero gwe naawe nange tubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu kalunga presidential candidate poliisi omanyi poliisi yekwassa amateeka kyova ye poliisi ewakana egamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali amunoonya ne minister bali omusa agamba buli wamu buli TV buli waafu no opportunity wali akola ki amunoonya naye amawulire gali everywhere. Muhozi Kene Rugaba Babi Itungo CDF n'abalala amawulire tubalaba nti ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu badeployingawo ekitegeeza wali wamunoonya bamunoonya era omukulu agamba n'ogamba mu statement agamba Kabobi we want him dead or alive. That's a statement from the CDF. Kakati gwe police ne bwotunnyonnyola ki bali omunsi gwayogera ono yayina amaje yayina emmundu ebyokulwanyisa byonna biri ki biri mu mikono gye by intelligence officers bonna balipotinga eriye okategedde bonna abali mu intelligence balipotinga eriye kati biri omusigo tuba tushakuwuliriza babbala butuba tukyabawuliriza bakabanda n'abalala abaagala okwogera nga banoonya ebitole by'emmere tetwagala bawuliriza twagala kuwuliriza ono tumanyi ono yalina obuyinza kati. So what is his word is looking for Bobby. Bwe tugenda mu mateeka demokrasiya tukubuuza omunoonya alina musango ki kyekyabadde mu parliament exactly Jero Muhoozi alina okuvayo n'atubuulira lwaki anoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Let me play for you this ka video ono Odongo njagala omuwulirize. If you don't resolve, let me tell you, if you don't resolve this Bobby Wine issue, we are living in Kampala. What is the issue? We are living in Kampala. What is the Bobby Wine issue? No, he cannot be on the run. He should be assisted. They should send people. Semuju, we can trace where this man is. This Rubongoya, whoever. I know Semuju, it is not comforting. There should be negotiations. Because we are in Kampala city. This city, if it explodes, you are in the land of Baganda, and they have voted against the government. If you are joking with this, then we are on a time bomb, we are on a sleeping volcano. So the eminent persons, the religious leaders, the pastors, you have to reach out to the president. And we have a national dialogue. This is even where we can start having discussions of government of national unity. So should Bobby's disappearance be an issue to put the country on the edge? Because the state says... Supposing you wake up tomorrow and find his body... He disappeared at his own volition, and they're not pursuing him. Let me tell you, that is a wrong statement. The state should look for Bobby Wine now. Because if you wake up tomorrow and find him dead on the shores of Lake Victoria, assuming some terrorists get him, Al-Shabaab gets Bobby Wine, and they execute him, and his body is dropped in the street of Kampala, this city will burn. So it should be in the interest of the state actually to look for Bobby Wine and give him protection because he's vulnerable. He could be on a border now. He could be on a hood. This is the time we need to talk even of government of national unity. What is wrong with Bobby Wine becoming the prime minister? Kakati ekituufu kiri nti kakati waloke mbadde njagala okunyonnyola katono nnyo. Even the people abatakkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ba Odongo aba preachinga politics wa kubanga bano Odongo be bali mu kaliba ya Muhammad Nsereko abagamba tasaanidde bano banambesha abamuvaamu ono gundi ono basaalirwa eyo bano ono gundi ono nambeshe tavanga mu president asigamba nambeshe Kasiyano Wadri Kasiyano Wadri those people class ye gamba we are the elites abateke beyo
naye nga akulaga kino kyembadde nkugamba ekya silence obunkenke buli muntu ali concerned mu ggwanga amanye ebyafaayo by'obukulembeze n'obufuzi wano amanyi kino kisobola okuleeta because tewali atamanyi nti Buganda yentabiro y'ebyobufuzi ali mu bagamba nti the people of Buganda voted against you kiri kyembadde nkugamba naye wakati mu voting against them era ne baddira abakulembeze bwe baagala abayenali ne babateekako ku mpaka ne babalangirira ku ki okujjawo ekifaananyi kya voted against okategedde naye nga balina abakulembedde gwe bavotinze into office gwe bwe baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu ba Buganda era ffe ne tugamba n'okugamba it's not about only Buganda there are so many other places as votes against this regime nga Busoga Mambuka ga Uganda n'ebitundu ebimu kale ebyaronda relatively average wemade mpya ka video yako mpulidde oli host wa show ng'agamba should Bobi Wine's disappearance should be a concern to Uganda nengamba naye olumu abantu ndoza twambala galubini nga tetulaba odongo tokyannyonnyola kanchifulumye Uganda when the Arab Spring was starting yali muvubuka eyasoma n'amala n'akola omulimu gwe n'ateeka kasitolo ke kakakiyosike ku kibuga tawuni council nejja nekajjawo omuvubuka n'anyiiga nnyo neyeeyokya poliisi y'ensi it is Eritrea Tunisia something like that nemudulira negamba ononga obusungu alina bungi Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba teweewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale bombiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA zonna so wabanga oyo omuvubuka yali ku kiyosiki yasobola okwokya Arab Spring what makes the presenter think Bobi Wine obodongo tokyanyonnyola Bobi Wine can wake up dead like we can wake up and find him dead and things stars in normal exactly watch abalowooza watyo kitegedde kati ono is right exact 100% ali right kubanga babaddewo bagoberedde ebyobufuzi ate mugezi mugezi wadde lwakuba amagezi gagano gakozesa olumu bakkiriza amagezi gabwe ne bagakweka ne bajja n'amalala ge bambadde so tosobola kuba eyo ng'oli mukulembeze ng'omanyi obuyinza kye butegeeza ng'omanyi omukulembeze ayina numbers za commandinga ng'ate percentage yaazo be bavubuka abayina amaanyi nga mu kujigirizibwa kwonna wasobola omuwa 24 gy'omanyi obulungi nti tesobola kubanga eri 24 wamuweredde 24 kitegeeza alinga mu 8 ng'omukulonda okwasooka kwokka yafuna ebitundu 35 n'obutundutundu bugwamu mu kusooka kitegeeza kati aba yayingira nga tannaba kuba ready ayina kubanga asukka mu bitundu 6 plus kuba toyinza kugamba nti bamukyaye yakoze ekyo batawadde buyinza osobola babuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze eki abantu okumukyawa bwe twalaba campaign za 2021 ne zino eza 2026 namba zakendeera zeeyongera because waliwo signals eziri automatic signals ezimu ezikulaga nti yeeyongera amaanyi ze zino entonotono ezio eziri basic okuba ssemujju ekira eyo signal nene nnyo kuba ssemujju si musajja mutono naye kiba kitegeeza nti mu myaka 5 asobodde okukonvinsinga abantu baabo bonna ekira ne bamweyungako eyokubiri okujja akalulu kati nakwedde ekayunga that is a big signal nayo nti mukubba kwonna nakwedde yasobola okukola ki eyokusatu kyeyune okujja akalulu nakasongola mu barracks eyo nayo tseba signal ntono ina signal gyoli mu kwerabira signal number 1 era wakwatidde abali bakutte dimeddene okwabuluzaamu NUP egenenga biwawaatiro yabakuba kakota bonna neyo nayo sigine kulaga ndi ayo amaanyi mangi sigine endala omulodi tabadde mwangu olaba omulodi asiguukululwa tolina bwogamba nti kati Kyagulanyi wakakati munafu kwoli yasooka ate nga tebamusigugudde busiguukuluzi bamusigugulidde n'okuswala Kwa kusigama tena byakoze naye okuswala ntegeeza the margin of votes kikulaga nti Bobi Wine wa 2021 ne Bobi Wine wa 2026 wa 2026 wa amaanyi nnyo akubisaamu wa 2021 emirundi ena those are just the basic signals gwe zoolabako wano
kakati waliwo n'ekirala esinga egambye nti ebintu bitabuse yagenda mu mambuka ga Uganda nakomya omukwano gw'Abaganda n'abakyoli n'abalango ekikwe ekibaddewo emyaka egisukka mu 6. So whoever says Bobi Wine is weak tasaanidde mulwadde aba mulwadde yeetaaga kebera bwongo. So kati ekibuuzo kyabadde ka video kano lwakuba tudurerinze ne tukavaako ka video ka Babi ng'omuntu tumaze olaga ezo zonna sigino nti omuntu yeeyongedde amaanyi. Why do you continue provoking people directly? Kakati why ki ekiri emabega endowooza yange yeeno nganze Nero muganda ogwoleeta wano tukkiriza ffenna nti waliwo kye bayita ebyobufuzi bitambulira with numbers. Someone there ayagala kutwala obuyinza ng'abujja kubakulembeza abadde balondebwa naye problemu gy'ayina akkiriza nti tayina numbers, abantu tebamukkiririzaamu. Asobola atya okufreezingisa bannansi oba okubalowoozesa nti asobola okuteekawo embeera ne bamukkiriza ku mpaka? Waliwo kye bayita fear factor. Tekiri wano mu Uganda wokka, kibaddewo mu mawanga amalala mangi ag'abannakyemalira. Kyaliwo mu Syria, kyaliwo mu Sudan n'ensi endala. Ono Traore gye yawamba bayitayo wa? Traore Burkina Faso n'ensi endala eza Africa, kyaliwo mu Congo. Nti n'ensi endala zesaagala kwogerako eziri awo kumpimpi ewaffe nti omuntu kyakola omukulembeze amanyi talina numbers mu bantu anoonya abo balowooza abalina eddoboozi. Era okiraba Nero kyovola buli muntu w'eddoboozi ali ku dduka babanoonya ne baba neutralizinga omuntu n'abateekako amaanyi bwe kiba nti bwe bakwata ne bakusiba babasobola okuteeka house arrest ne bakuteekako. Ekiri ewa Babi kirina connection ne Dr. Kiza Besigye, kirina connection ne Muwanga Kivumbi, kirina connection ne ba foot soldiers bonna abali mu makomera amaze emyaka egiwera 5. Nti abalaga nti wakati nga amateeka weegali, wakati nga muganya okunjagala naye nga amanya amateeka weegali mwali badde mugakozesa ne mufuna obwenkanya, nja bikozesa byonna mbalage n'amateeka tegasobola kukola. Nja kukozesa institution zonna nkulage nti ziri compromised. Nzikutte nzitadde mu nkwawa zange, tewali kisobola kukola okujjako order yange. I'm the law. I'm the law. The Alpha and Omega. Thank you. Abaddawo nenda abaka video kano. Ensonga gyonyonyodde ya fear factor ntuufu. Nti kati bantu bangi nnyo bagenda bagamba mmwe omusajja atabuse. Olaba akikola oli. Amanyi n'ensi yonna ng'emumanyi. What about you gwabeera ku mudaala agwo ng'osiika chapati? Fear factor mweri. N'ekirala kuditi binti ka video kano wadde bakataddeyo leero netulaba nti nno bakateereddeyo bannansi. Bakateereddeyo Bobi Wine ng'omuntu to break him psychologically kuba Babi ffe tumwagala ng'omuntu nga Munnayuganda ng'omuntu. But Bobi Wine watunuuliramu Babi oba ne family ya Babi wetunuuliramu Babi. Just take out Babi, put there your mother or put there your wife. Ng'olabanga akulolinga ku ttaka bw'atyo kikumenya psychologically. Kisoboka okubanga Bobi Wine bamunoonyezza n'abula ne bagamba kati we have to weaken him mentally. I do agree with you. Nzikiriziganya naawe. Naye era ne kino kya mirundi ebiri. Omuntu osobola okubanga gwe oyina plan gy'osobola okukola omuntu omutuuse ku kyoyagala. Kwa mu firimu byaba banda tulabanye bawambya abaana bo wejeyo biki bagezaako kukola ko nti Babi ffe tumulinda. Kati wandyejjeyo nga tukunoonyeza otubuze kati ka video kano kakulage kije tusobola okukola. Ayagala okumenya omuntu oba ina script yo kwotambulira naye ne gwe yagala okumenya ayina ye gye setting edda kubanga yayingira mu kyamanyi. Let me give you an example. Robert Kyagulanyi Ssentamu bino yabimanya. Singa teyabimanya tewaludde ebigambo bya Babi byayogera mu public. Bwe manga nze nsobola okujja etokola ki ekyokubiri. By the time they invaded his home, abaana tebaaliwo.
Abaana basuubi tebaliwo. Tebaliwo ate gwe abawuliddeko. Andi nambadde neebuuza Bambi suubi. Have you had oba Shadrach Bambi talking about the children at home? Ayogera ku ye n'abalala babeera nabo. Era abaana wali badde obalaba. Kitegedde? Kitegeeza kino ekintu kitwogerako Bobby yali yakyetegekera dda. Nsobola okubulira akantu Bambi ne yeewaayo nga sacrifice. Exactly, it's sacrifice because by the time Bobby left agamba bayogerezeganya. I go, you stay. Bobby tavaawo mu lunaku lwennyini abakulu bajja. Yali yamanya dde binajja n'agenda. Okategedde? Bobby yeetegekera ennaku zo. Let me give you kano ngenda kwogera atayagala bayizo gamba njagala kulabisa mukulembeze. Naye nnyine kano kaseera njagala kwogera yenna asobola okukategeera akategeere. Bobby okimanyi yeetegekera ennaku ezo mu maaso. Okimanyi waliwo videos ya recordinga mu future. Akonkogedde kati ojja kuddayo ofune obudde weetegereze. Neetegereza obutambi. Bino kyemanyi obutambi bwe tulabyeko obwa Bobby. Aba yabukoze nga yavuddewo dda kuba takola live. Apublishinga ne budumira gye bubadde. Eyo ekiba ki? Kale bwa future. Ebigambo saagala kubyongera nnyo kubanga saagala kutegeeza baki balabe. Nkugambye Bobby yeetegekera future. Era kyovula bulwenzija ku kamera ngamba abantu buli asikinga change mu ggwanga agume ene kyali just ntandikwa. So kikuzaayo Chief of Defense Forces yaba ne Chief of Intelligence. Kakati wuliriza bwe tutuukidde leero abadde okumanya bayina fear. Atuse agamba Bobby bamunoonya police etugamba Bobby ali mu makaage. Okawulirako? Kakati ate Chief of Defense Forces CDF agamba America yafunye intelligence. America yeetaba mu lukwe olutolosa Bobby Wine mu ggwanga. Tweets nzikuwadde ezo. Robert General Muhoozi Kene Rugaba General bwe butuukidde leero ng'agamba nti America yazudde amawulire nti yeekobaana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamufulumya mu Uganda. Ndaba wano, I want to apologize to our esembyeyo kati sookoddeko esookedde ddala waggulu. The very precious security cooperation between Uganda and the United States has been undermined for a decade now. Since 2025, the magnitude, but in spite of the excellent protocol relations between the two countries, fellow Ugandans, because of the present situation where our opposition leader kidnapped himself and is missing, and according to our best intelligence, did all this in coordination with the current administration at the U.S. Embassy in our country. UPDF shall suspend all cooperation with the current administration at the embassy in Kampala. This includes our work in Somalia. Kati wali asoko kugamba nti UPDF abadde n'enkolagana y'amaanyi almost a decade okuva 2015 ng'enkolagana yabwe y'amaanyi naddala mu bikwatagana n'ebyokulwanyisa. N'agamba naye wano omukulu erangirira nti yeewamba yayambibwako afunye intelligence nti yayambibwako US Embassy mu Uganda oba mu Kampala n'asobola okukola ki okufuluma eggwanga bwe bagamba. Kati n'amaana agamba nti olw'ekyo kye bazudde enkolagana ya Uganda ne America American Embassy Kampala egenda funamu obuzibu bagisuspendinze ate including ne vaccine n'emirimu gye badde bakola e Somalia. Tewayise kabanga ate n'agamba I want to apologize to our great friends the United States for the earlier tweets that I have now deleted. I was being fed with wrong information. Manyi nalema okukkiriza nti eno tweet ye. I have spoken with the US ambassador
to our country and everything is okay. We are going to continue our military cooperation as usual. Nero, don't you believe in Monta? Daily Monta? I do. Daily Monta, you publish information without source. Amawulire getuwa wabana Uganda gavudde ku Daily Monta. Era negamba General Muhoozi Kainerugaba adeletinze tweets ezibadde previous. Zabadde amaze okupostinga. Di omuntu wayogeranga ye na di omuntu wayogeranga office. Kubanze wendaba bino ebintu nkiraba ku Muhoozi Kainerugaba which is maybe a personal account. Sibiraba ku UPDF. Naye ate mu office mwayogerera. Oba olina post gyofuna mu bulamu bwo nga tokyakirizibwa kwogera gwe byoyagala. Like we bijja mu international relations. There is a time we saw ngagamba asobola kwamba Nairobi yali alina gyayagala okuwamba. The president came out kuba mangu awo. Olunaku lumu nga egundi ensagi bagiwambye. President Museveni n'avaayo ne yeetonda. Gadu naloko nakuru yagamba yalabe ennyonyi ekkonge eyo babiki ngeringa eyagala okulingiza mu Uganda. Then alina we yagambira mbu we mamulowooza okola ekye Venezuela tugenda bayisa bubi. Kati nze nga omuntu ali ena alaba ngamba international relations zino statement esobola okuba entono ng'ey'okusaaga okusaaga kukomawa. I don't think that's minor. Ngamba like omuntu wawandiika if Nero is the one writing it so ba Sudani mu lunaku lumu oyo Nero yeewana nga twaberanga wano tugamba amaje ga Uganda gamanyi nnyo ku ttaka era America wajja wano wansi tumuyisa bubi. But we all know amaje tewabeerawo nnwana gye bakusalirawo buli omu alwanyisa kyalina. Ne tubeeranga ano mu butono tugamba Uganda olaba America yamanyi naye Uganda negikwatako ku ttaka naye se ba America ne bagikuwa ku ttaka ebintu bikyukira ddala nnyo. Olaba Nero tulina endowooza eyo. Waliwo socials eziri official ez'abakulembeze eziri followed mu nsi yonna era waliwo emitendera egiyitibwamu giverifyinga. So you can't just say ku makya n'ogamba this is not an official page of General Muhoozi Kainerugaba era nga CDF kubanga they confirm from your identity cards neka blue tick. I think even Trump uses it. Tawandikanga US president ayawandikanga Donald Trump. But ebintu biba formal era ababitegeeza. Ekyovola bankugambye the way egundi jeba activated. Ekyokubiri UPDF nga institution ina spokespersonels. Bewaliwooza nti wali baddewo ensonga eri serious ngeeyo they would have come out ne bazoogera ku officially. This statement njisuubira kuva mu Minister of Foreign Affairs. Like wabanga ina kyayogera ekiri ekyeggwanga basubiranga Minister of Foreign Affairs oba Internal Affairs ebintu webiti ebintu General Muhoozi Kainerugaba byazza tweetinga biri nnyo political bikulaga omuntu ayina angry omuntu omuyala okufuna obuyinza anger someone is angry to get power. But the tweets don't help you to get anti power. Kugamba like, tweets za nazo njagalo zigendere ziri mu mbeera ki ziri characterized by what? Intimidation. Kiri kye nkugambye. Tweets zate zigatta wali wasobola okutiisa mu America. Ezisinga ze nkugamba eri azikola naye n'amala lumunazeetona najjayo naye target audience ye yeriwa ye Kampala. Na musajja olaba alabudde America. Tegedde olaba agambye okuba Kenya mu lunaku lumu. Ate gwe oweeka wempe. Tegedde bulungi. Okay. So the target audience ne banna Uganda. Nti nze Muhoozi gwe mulaba wano nga CDF olaba nti sokuba Sudan oba Congo within a few hours. What about nga nakutte ku bannansi ebyenda biyinza obbakaaba obbatokota. Nabbasaanyawo. Kati wabada atusaanyawo banaafuga baani. So there is building that fear factor within the population. That's his target. Naye mu lunaku olulala obiddamu n'obitunya n'ogamba bw'oba kubanga mwene kitaawo mugamba ensi gye mukulembera is a democratic state. Erina okuyita mu kulonda n'ebintu ebirala okufuna obukulembeze. Can you have that? Ng'amaze okukakasa nti tasobola kuyita mu democratic system of governance okufuna obuyinza. Kyova olaba leero twogera ku monarchy eyagala okuba created. Nti from the father to the son
olina gamba from the son waliwo n'omuzzukulu era olina gamba we have the father the son and the Holy Spirit. Kankulage kano ngenda kuzaayo mabega tukyali ku kantu ka Bobby ne Bobby Wine odongoto ke one playing gidde wali Bobby lwasooka okusafeesinga nga abantu bagamba abuzi yagenda mu kifo n'akola video naye bw'okebera kati ku mitimbagano ekikulaga how valued bwali mu bulamu nti ogamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bali ababeera ne playing ebyodongooto bandirabidde ku kino ekifo we yakolera video abantu bagamba kyafuuse kyabulambuzi kitukuvu era evidence weeri ng'abaana waliwo ebintu byolaba n'ogamba fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world. My name is Nabatanzi Emily, the first female TikToker to come to the president. The first female TikToker to discover. Banae, bamikuwa no tuli wano mchifoche nyini ya chomukuru president, Uganda president Kyagulanyi Ssentamu. Yono nalabye ne gundi waliwo obane kanuka. Kifo kino wetuyimiride wano no we wabadde omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Bobi Wine agambibwa nti ali ku misinde era nga ali mu kaseera kano tanaba kudda mu makaage wabula nga ekifo kye tusanze kino kiyitibwa IK Musazi International Medical and Research Center. This foundation story was laid by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, on 22nd December 2000. Ekifo kino nno lyali ddwaliro kitegeeza nti lyagulwawo wabula nga mukadde kano wetwogerera lifaanana nga bwe lyagala terikyakolerako ddala ngenda kubatwalako ne Bobi Wine we yabadde tetumanyi kiki wabula nga mu kaseera kano tutuukirewo tusanzeewo abakola obulango bwa bizinesi zaabwe tusanzeewo bannabitonde bangi abaza okwekwatawo bifaananyi bizinesi zingi obuli buno zibakolera mu kifo kino kifuuse ekimu ku byobulambuzi mu kifo kino mukadde kati message eyo A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo atavaliwinga bigambo odongooto bye yayogedde nti ekifo ekyo kibaddewo ebbanga lyonna from 2000 when the building was commissioned by the President Museveni 25 years na community gundi it could be a community facility 25 years later alele kino mulimu ne hidden message Bobi Wine abadde asindika okugenda ku kifo gwe kye waggulawo ng'omugambe wa protecting the gains and this is how the gain looks eddwaliro ddamba wa commissioninga kakati nero ebintu ebiyina ekifaananyi kye bisiiga ekirala kikulaga nti odongoto kyagamba if you wake up one day and find Bobi Wine dead it won't be as normal as you think wandirabidde ku kafo we yabadde just how people flocking it ng'era abantu bagenda ne ku social media ne bagamba nze wonterako ka mobile money nkuwa location kitegeeza many people want to go there yayogereddewo ka video but people saying wano watukuvu kati nyina n'ekintu ekirala kyendiridinze mu message eyo nero bw'otunuulira nga poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe binoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mu kifo ekyo kyennyini naye nga abannayuganda abaana tebatya nagenda mu kifo ekyo kye basuubira nti kiriko obunkenke we don't care oba poliisi ejja n'etuyoola oba kiki we don't even care for you have to go there because omukulembeze waffe laavu gye tumuyinako yabaddewo okategeddeako kikunyonyola lwaki Abamerika yebatta Osama n'omulambo tebaaguziika ne Gaddafi to take away such moments nti abantu bandibadde gamba katugende ku ntaana ya Osama katugende ku ntaana ya Gaddafi katugende ku ntaana ya Saddam like they make sure they erase that history exactly not to create a hero kakati kikudde ekiri odongota kyayogedde bano abantu boolaba abatuuse okujjana nga tebalina even fear nti ebitongole bikuumaddembe bisobola okujja ne bigamba mubuzaabuziza obujulizi bwa wano mpozi wamu ebeera crime scene mubuzaabuziza obujulizi bwawa kubanga abagenzeyo abasinga bali educated they know crime scene kyetegeeza ne they don't even care kitegeeza
nti olunaku lumwe eddoboozi buli era ligamba nti ekimala tukooye odongo tokyagamba what will happen because all these people are not even scared kumwe kyemugezaako kugamba nti munoonya omukulembeze waabwe basobola okukeera ku makyanga balinze eddoboozi lyagamba nabadde nkola sho nembuuza gwe nabadde naye nti abasinga okugamba nti Kyagulanyi vaayo tukulabe teri akugoba be baali tebamuwagira mu kalulu n'ogenda ku platforms ku social media Kyagulanyi wekweka ki vaayo toyikijja kuba kyokka ate abamu katemba simanya comedy oli mu firimu biki kyokka ate abamuwagira bamugamba tovaayo kuba nalabako mwagamba Bobi Wine kagoba ako gyoli oba vaayo biki naye nga abamuwagira bagamba Bobi Wine wonna wooli tokola ki tovaayo ffe tetunnakwetaaga nalabyeko abakyala nga bagamba olaba twakuuma oli ebibye mu bimanyi naye ate owaffe owaki ate owaffe kubanga Bobi Wine yakola statement yagamba nebazanya abantu abankuumye yonna gyempisa abanyaniriza omanyi ne let me tell you something nako njagala kaga awolo okuba tochi mu nsonga olaba bakwekoli oyo muvuddeko mulese wali era sagala mwogerako bida nebaga olaba akuumoli banayuganda ebyembimanyi naye ate owaffe era oli n'abuuza waliwo yambuuza n'angamba olowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu bino byakola lwaki abikola n'alabikira wano n'alabikira wali n'alabikira ne statement gye namuwadde namugambye mu kintu ky'osuubira nti kiri serious waliwo kye bayita omuntu osobola omukuumira mu mbeera ey'okusaaga naye nga behind the scene waliwo very serious activity egenda mu maaso omuntu oyinza okuba wano ng'oli akulaba zanero yo kawungeezi tunywa bunyina kyayi naye wano kugundi akakyayi tukanywa naye nga nawe opulaninga engeri gy'onaafunamu ssente nemugenda okulaba omusajja mulaba yasibye akapapula ke mulaba naye omupiira agamba aseneeno kati ye ntaasa so Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze ayagala obuyinza tatudde butuuzi naye ayina pulaani eyagala obuyinza ng'abamunoonya naye bakola ki bebabwagala so it's a game eyokunyiga amaki amapeesa jero muhozi bwaganyiga mwe Museveni bwaganyiga Kyagulanyi bwaganyiga abamanyi obuyinza kyebutegeeza kyovula bamunoonya naye nga talina musango gwekola ki gwe batugamba nti gwe guki gwe guno era ffe jero muhozi bw'onaavaayo n'otugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu simunoonya tujja kuvaako naye bw'onaasigala ng'ogamba tumunoonya bannayuganda olina obbabuulira kubanga ono yalondebwa abantu be mwamuwa miliyoni mmeka ze mwayagalako muwa abamuwagira so you have to let them know Bobi Wine amaze n'atweetinga ku mukyala we here is a picture of my wife shared by Museveni's son and head of our national military Muhoozi Kainerugaba when soldiers on his orders raided our house they made her sit down put her on gunpoint to reveal her phone password and my whereabouts assaulted her and eventually tortured her and eventually tore her night dress shirt while filming. It was only after her blood pressure rose and she became unconscious that these thugs left her before she was rushed to hospital. Okay, anyonyola embeera yaliwo egyo babiji yatunyumiza kakati nero obadde olina kwoyogera wali era olunaku lusobola okukya naye ndingagamba in all this we remain encouraged by our undying faith that Uganda will be free. Museveni and his son one day will pay for all the crimes committed against the people of Uganda. Natekako akafaananyi ne tweet ya General Muhoozi. Kakati wali olaba kiri kyembadde nkugamba nti bw'otunula ekintu kino kikusiigira ekifaananyi nti byonna bino bye twogera bigenda mu maaso n'ebigendererwa bye biriwa kiki kyanadde nkubuuza tekigendererwa tekyibe nti nno Bobby ke yeekwese katumulage ku kano
olw'omukwano Bobi gwalina ku Babi ajja kwejjayo yeeweeyo anti enkya olugendo okudda kutalaba nti balese ekifaananyi ekyo n'aka vidiyo enkya kubanga bano bannaffe buli kimu basobola okukikola bwe bamusobola okufiriminga omukazi ng'ali bwerere nga n'engoye mwe muziyuzizza kitegeeza n'ekisenda n'ekifaananyi ekyali bwerere musobola okukifulumya. Nero if you can film omukyala atali wuwo owulira ssebo n'omufiriminga ng'ali bwerere mu maka agatali gago ng'okoze trespass ng'omutomuwadde na nsonga lwaki omukwata oba oyingira ewakaawe eno ng'emabbali bisista agents nga bigamba tetulina kye tumwagaza you get so kitegeeza you're ready to do everything mu okusigala nga muyisawo bye mukola ki bye mwagala ebitongole bikyewakana tebirina kye byagaza Babi ne Kyagulanyi naye ate ebirala tulaba actions because ewali actions webigambo takola ki tayogera kalino kirekawo bannaffe abaali bagamba nti eno firimu ono asobola okuba maamawo ng'azannya firimu oba osobola okufuna ekifaananyi abantu ba Babi oba aba Bobi balaba mukyala waabwe ne baana nabakaba bali bagamba Solomon yavuma abantu biki like tubateekeko ko mu ngato za Solomon. Nero Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba no one is safe until everyone is safe mu Uganda. Kubanga ekiri ew'omulala ekyo kijjawo kiri kye waŋŋambye if this can be done to Babi exactly. What about yes street vendor waliwo yalina galaji ye ataddewo kafulaga ate abo nabo nabalabye tugenda boogerawo nalabye balina gwe bakaabira nabo nkugambye ali wali yataddewo kafulaga ali wali ayambadde t-shirt Robert Kyagulanyi Ssentamu saawa zino ali wali boda bazitomera polisi bwe zitwala saawa zino otwala boda naye gwomanyi nti boda gy'otwala ogyeeko abantu abasoba mu 10 obuyambi nti boda eyo omwana gy'avuga gy'otomeza police patrol ogitwale alina baaliisa waliwo omwana aleeka tagenda kulya waliwo omulwadde atagenda funa ddagala like mama agenda kufa mama saawa zino batugamba tebanoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu nero njagala ogende ku road blocks eziri mu kibuga wano abantu babayimiriza ne bagamba open your phone kano nkaga bwade tonnakamanya open your phone then when your phone they find out you have pictures or videos of Robert Kyagulanyi Ssentamu you'll be arrested for what case Robert Kyagulanyi Ssentamu amunoonyeza ki abali makomera kubanga we are in groups anti gwogambye kati mu group kati eno gye nkusomedde nga munnamawulire basindika buli kimu so you find it WhatsApp erina self downloading nero bw'oba okyabuuza nti bagenda kukusibira ki mu Uganda nkwewuunya how many people abali behind the bars nga tebalina misango wetu wadonnaku olwaleero Chokmil gwe wenna alina fevers alina joint pains akola overtime ng'olina general body weakness kozesa Chokmil ono ajja kuyamba okuvuunuka obulumu obwo bwonna yakasibwa National Drug Authority era ng'asangibwa mu maduuka gonna mu Uganda supermarkets clinics drug shops alina wali emitala amayanja bwe batunda ebintu bya bannayuganda Chokmil ono ajjawo abeerawo Nana Herbal Mouthwash nanono gwe abadde naffe ebbanga lyonna ayagala amannya agatukula obulungi ayagala akawoowo akalungi mu kamwa alina obuzibu nga busenye buno bivaamu omusaayi kozesa Nana Herbal Mouthwash ajja kubeera nga ddala akuyamba mu mbeera eyo Lugave Herbal Ulcer Syrup otumbira olubuto ng'olina ky'olidde ofuna ulcers ne zikuluma you get complications just after eating something bloating na biki ebyo byonna kozesa Lugave Ulcer Syrup naawe ulcer zikuluma ojja kubeera nga oterera bulungi Lugave Herbal Cough Syrup and Flu gwe wenna alina ekifuba ekitakutuka emimiro gikusiiwa senyiga tawona okera ne sinuses ku makya Lugave Herbal Cough and Flu Syrup gy'oba okozesa ojja kubeera nga odda bulungi engulu asangibwa mu Uganda yonna naawe ali emitala amayanja batunda ebintu bya bannayuganda ojja kuba osobola okumufuna Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa alina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubira ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo ne tutambula bulungi we out